kanyo kweka amuga baby uyise woko yingi chanze nenzi blow ne hola ki nyingi konza bisumuza ate obijiwa cha siseruji ngamba ekigere kyada kikuba kiki oba ali omyeddimu vuka mukose biragalagala mukama yali antasa sina kiragala. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8882 oba ku note 786 note 16593. Tukwebaza gwena atugoberera ku Lubalusewa TV. Jukira naga Lubalusewa TV tuliko mikoto migata abantu okuli ogwa YouTube channel Lubalusewa TV gende subscribe ngo liking ato commenting. Jukira ndi commenting ate program edda ko tujja ne Twitter mu comments zamwe tukubanga ate tunyonyoka ebimamwogeddeko naffe tubanyonyola oba oli awo ne tufunamu ekyokuyiga. Ku TikTok gye tuli, ku Facebook Lubalusewa TV osobola okubanga tutugoberera. Nze Ajesamwe program nsonga ku nsonga buli wondabako omanyirawo nti embeera ebeze kubunayo. Olako lwaleero ndine muganda nga ajja kuba tweyanjulira tugenda kuba tunyumya ku mbuzi ey'enjawulo gy'obadde towuliranga oyinza okuba agiwulirako nerero eri ku Lubalusewa TV sobola okuba nga ate tukunyonya. Tekawamu ensimbi aba Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School basangibwa wali Bombo Eddegeya Kibajje. Tukira director Dr. Chimba Hamid asobola okuba nga ate akubangulira omwana mu mangula ennungi. Ebyensula birungi nnyo ate nga n'ebyendya nabyo birungi nnyo ddala bakyusiza ddala bulungi kamera ak'enjawulo konna sobola okuba nga ate ensonga bazitambuza bulungi. Agamba ki muganda wange Kenny tuludde naye gyali eyo atambuza emirimu mpolampola. Musajja atambulira nnyo mu music mu firimu ensonga zitambuza bulungi naye gyali Lubalusewa naye agigoberera mpolampola lwakuba nti ye kyalina lwafunye akamusesa kukubirirawo essimu. Balero okumanya omuntu ng'ate omutegeera akubiraga ate kano ke mwakoze mutya loga bannange obesimu ate ngikolera loga naye waffe katumuleke tutambule n'ekyo ekiriwo. Sibubuuza kuba tulaba tusobola okuba nga ate twogera ebigambo. Mbalamusizaako mwenna abalabi ba Lubalusewa. Amannya Katende Michael. Yembayiza nerabidde nandiyangudde amanya gakwa kati ndi musiraamu sikyali Michael. Gwa nze Muhammad. Da Sheikh Abdul Nur yantozeza shahadu nenyingira mu dini y'Obusiraamu. Dinda ko wakasiramuka nakasiramuka ennaku ziringa 3. Latonda n'entalabuusi n'ogamba yi sikyali Michael wabula nze Muhammad kati. Nze Muhammad era nasiramuse ndi musiraamu. Lwaki buli musiraamu asiramuka nga mukulu atandikirawo erinnya bamuwanyo lya Muhammad eryangu lyeriryawo simanyi oba lyeryangu naye buli muntu abaako n'ekimunyumira ate mu Busiraamu bw'oba tolina linnya gwe likunyumira bo bakufunira erinnya ne bakubulya kye litegeeza n'osobola okuligira. Salaamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati tokyakomberako ddala? Sikombako mwenge naguvaako ery'ennyama yammwe yo nagivaako emyaka ndoze 3 emabega. Embizi nasooka nengivaako sooke neetereeze. Idako
bw'osiramuka ebyo nena embizi oba tokyagiragawo n'obadde ogirya byonna bivaawo ebyo si kuvaawo olina obiviirako ddala nyama bikuvaamu muli mu mubiri mwonna kati nagenza okusiraamuka nga mmaze ojjeeko enanulamu kuba ntutte emyaka 3 nga n'omukka gwayo siguwunyirizaako yadde ebugo watwekweka Abdululu gwemmanyi aji yakozeza shahadu swata yantozeza shahadu nenyingira mu dini y'obusiraamu direct era kati ndi musiraamu byoyinza okulaba nga business osala n'okusala sebo nsala byonna obimanyi namba okusala okumanyi kusala bali mu kunsomesa mpola mpola waliwo seekomu kama muwe omukisa yansasulidde emitwalo 4 bansomesa olusiraamu Oluwarabu ogenda kuba oluyiga era ngenda kuba nduyiga sente bazinsasulidde dda n'obutabo obumu lwakuba sizena bwatandise kati yasalu n'ogimanyi bagimpadde jjo ekitabo ekigenda okunsomesa nsobola okuba nga sosoma Quran esebo banga muno mbugo osiramu sembo oyina ebintu byolina okuba nga omanyiiko olina ebintu ebikukakatako okumanya okuba nga obimanyi okisookera ddala okumanya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ye mubaka wa Mungu okumanya Allah nti tebamugattikako era Allah tagattibwako kintu kyonna kisinzibwa Allah yekka yalina okuba nga yali eswala ziri 5 bazimpandiikidde bulungi esooka eriki abasiraamu basajja balungi bwongo bwange oluvannyuma lw'ekizuula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikalimagezi oba giyite kompyuta Lubalusewa TV yakuleetedde abakugu ate nga bakafulyu mu kusomesa enkola z'ekyuma kino kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde gw'abadde atandika layiburale naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule tuyigiriza okugattagatta ebifaananyi oba kiyite video editing tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okuba nga tutendeka ne kamera tetusosola mu myaka mukulu oba muto muwala oba mulenzi jangu oyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala gwatwetaaze tusange ematugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu noti 753 Lubalusewa TV mazima ku mazima Allah yekka yalina okuba nga yali eswala ziri 5 bazimpandiikidde bulungi esooka eriki abasiraamu basajja balungi bwongo bwange bwe bunaagaana okukwata naye bali abasajja balungi ze sibalabangako abasiraamu wali walwawo dda nali nalwawo dda eswala esooka eyo kumakya bagiyita baki eswala esooka bagiyita awuli Oluwarabu bannange si esubuhi eswala esooka bagiyita subuhi eswala enako bagiyita Papa lwange tusiwa siga kati nsomako siga kati nso ewanage katende kasika bansomeseza bagenda kunsomesa era nagenda okuddamu okulonda wange muganda wange nga si yenze oli abalabe Lubalusewa TV tubadde ne Katende atugee yasiramuse kati ye Muhammad nikisobola okunoonyeza ku linnya eryo nti buli asiramuka nga mukulu erinnya libasooka omuwa erinnya eryo tebalikuwa tebalikukaka wabula bakusomesa amakulu g'erinnya kisasesobola n'okweronderawo osobola okwerondera erinnya lyonna lyonna gwe lyolabye ne bakubuulya kyeritegeeza owulira nga kyeritegeeza tokyetaaga n'okyusa naye kati sisuubira nti basobola okunnyonnyola erinnya lya Muhammad n'olonda erinnya eddala mu basiraamu obeera oliko ekizibu linnya ddungi kati n'ekirala nti mbadde nze Katende Michael so bwe nfuna Katende Muhammad nsigala ebintu byange bisigala mu layini etuufu kiza kati gwe Katende Muhammad nze Katende Muhammad kitegeeza okusiramuka wanoonyeza KMTV tegenda vaawo KMTV tegenda vaawo era nasigadde nga ndi muki mugundi kati so mba kufuna oba Ashrafu Shafiki
onoonya webikwataganya ate nga eva mu linnya lyange. Naye ki ekyakuleetedde okusiramuka kati? ekyandeetedde okusiramuka aje tulinako ebintu ebimu byetugenda tulaba ntutte ebbanga nga neegendereza nnyo eddiini zino. Era nze omuntu omu abadde asinga okuba nga saagala ddiini, naye bw'otunuulira eddiini ey'Obusiraamu olabira ddala nga ddiini ntuufu era ddiini ya ddala. Kuba ebintu ebimu bye nasinziddeko, waliwo abamu abadde balowooza nafunyeyo omukyala Omusiraamu abakyala abandi batera okukyusa abasajja. Si mukyala, si seeka nti yazze n'ambuulira ekigambo, saani, wabula nze okufumiitiriza okwange manye tuli basajja tukola. Naye bw'ova mu bulamu bw'ensi eno ebintu byo ne batandika obbirwanira obulwanizi, abaana bo ne batafuna oba tewategeka bulungi. So Obusiraamu kyenasinga obwagalako bw'ova mu bulamu bw'ensi, bw'oba olina fuuti 5x5 abaana bo bali 2 bagenda gibayulizaamu wakati, oba olinako omuwala oba omulenzi bamuwa 3x5, omuwala bamuwa 2x5. Ebintu ebimu byendabye nga mu butuufu omanyi abaddugavu tulina ekizibu. Ajja oyinza okuba olina kampani yo n'ofa n'ova mu nsi naye nga tewaliwo muntu aswajjiganyulwamu, yeganyulwamuko abantu balala nnyo. Ekintu ekyo kinnuma nnyo kubanga bwe tuva mu nsi nga naddala fe entuuyo zo abantu bo tebazifunyeemu yadde n'akamu. Nolya nti baluseewa baali bagigula dda naye nga ani yagigula kati wali omaze kuvaawo. Naye Obusiraamu obulagira okugabanya ebintu ekyenkanyi buli mwana wo. Ate oba kyenawulira n'essanyu nga linzijju ne maama waakuzaala afunako. Bwe biba bingi nnyo ne jjajjawo bamuwaako ku maaliyo. Ekyokulala bwe tufa ebiseera ebisinga tetumanyi gye tulaga, adde bannaffe abamu befuula abagezigezi ne batulagayo nti bamanyiyo. Naye bw'omala okufa bw'oti oba ogenze kutuula mu maaso ga Katonda okusomera ebintu by'obadde okola mu nsi ebirungi n'ebibi, n'olaba kiki bagenda okukusalira. Bale ba Lubasiba TV tuli ne Muhammad Katende eyavudde mu mwani Michael. Tuli Muhammad twali abamu baali bakulabireko ku TV yo yennyini nga onyonyola embeera gye wayitamu n'okusomoozebwa okw'embeera tugiyite tutya, tugiyite muzimu, musambwa, kiki? Omukyala gwe nali nafuna. Twagala abantu tubanyiikabe tutandikira awo nnyinnyini. Ogusanga otya, ovaawa, olagawa, ogwa nako otya mu mukwano? Omukyala oyo kuba nze namutwala nga mukyala wange, twamalako naye ebbanga nga liwera. Namukwana nali nva ku mabanda nga nzira mu 12 saawa zaali awo mu kitundu awo. Mwaka ki ogwo? Yali 2023 awo mu Gwokuna. Awo twali tuveeyo ne mukwano gwange amuyita Jaabu, yawa alina amalevu waali omulabyeko musaveya. Tusanga akawala nga ku Jona Plaza boy nga akawala kayimiridde. Kati twagala okukakwana, tuteesa kugamba ani akakwana nti gw'okakwana. Mweteesa? Tweteesa. Kati nkatuukako mpulira nkoze eki ntidde.
kati tulaba abavubuka abange nabo nga target yaabwe tulaba yaki ya muwala oyo kati ngamba jjabo manyi tupapirizeeko omuwala tumutuukeko twamutuukako nemubuuzaako nasooka asika empewo laba wala obumanyi myaka 22 abwe watyo kasooka kasika empewo netukalimyako ntandika okunyanya tukamubuuza olagawa ambuuza gwolaba nze ndagawa konze mbadde manyi gye tudda gyokola ki gyodda tugende ffenna nga betunyumyanyumyamu kati netutambula nga tujja twogera mwanjulidde Jjaabu mugambye nze ndi manager w'abayimbi biki mubulidde Extra Empire awo ebiseera yaliwo nga nebimbisa Extra Empire eruddewo atandika okubeera manager wa Extra Empire yali 2017 nebimbisizaawo tutuukawo ku Kobbiru akawala kasala ekkubo kanga akadda kulwamu kiti nze nzira eri ngenda ku mulimu ankasaba ennamba y'essimu nga kansaba nga nange nkawe yange ate tuuke waka nga mpulira ntuuka ku studio mpulira njakiridde nnyo mpulira ebbugumu ebbugumu nga lyaki essanyu nfunye akamaali kwata essimu nkakubire essimu nga ngamba tebeerangako network nga tekisoboka essimu tebeerangako ku network akawala kanfeze kati ye addamu ankubira nga mugamba bebi yenza kuwadde ennamba oli ku Kobbiru mbadde ntuuse wano nga njala kubuuzaako otunyumyemu otuuse nekangamba sinabatuuka naye naatera otutuuka nze nti atunyumyanyu nga tunyumyawo kati obudde bwali buyingira mu ssaawa 3 awo mugamba manyi bebi lindako sooka enzigalewo tuuke waka nziremu nkole ki nkukubire nga nzigalawo nga ngenda ewaka kuddamu okukuba essimu y'omuwala essimu ngaateberangako ku network amba kiki kati nze ndowooza zeka bikoodi bateekamu bikoodi mulimu abatera obiteekamu saabifaako mandi awo ku buliri omuwala akuba essimu anjikwata sawa ziri mu 4 awo maze okunaaba ndi awo akuba essimu atunyumya mpaka ndooza ssaawa nga 8 obwekiro amugamba nti gyenkera tebankozesa wandisoose netusooka twebakamukko kuba nenokkeera nnyo nenokkeera nenzigulawo nga bakama bange tebanaba kujja oye kale bebisula bulungi banakeera ku makya nebaka amangu ago ngaafuuse bebi ate kati awo aba alina okubeerera bebi nakamufuna pulira ngudde mulaavu eyaddala keera ku makya n'abantuuka ku mulimu mukubira simu teyitamu kino nkimanya nti eyange kateyitamu ku yiye saakitwala nti musambu oba muntu ki oba kiki sengangwa mulaavu kakati muwala ambuuza obeerawa mulagirire gyembeera kati nga mulagirira amulagirira gyembeera naye nga mugamba mbeera ne anko wange ngamba yeegwe n'omusajja omukulu okyasula ne anko wo biki nga mugamba nti nakava mu kyalo jjukira neerabidde bye namulimbye ndi manager Extra Empire biki byonna wabyerabidde dda nabyerabidde dda ate kati nzimba story endala nga mbuuza ogenda kubeera ne anko mpaka ddi nze nanjala kujja kukulabako olwo mulimu nnaku mmeka nnaku 2 kuba oluba na lunaku lumu kitundu kuba namukwana kawungeezi kituufu enkeera manager Extra Empire angamba ayagala kujja waka ankubira Jjabo nga nkubuulire eddiru yakutteyo dda leero akaana kajja nga weesunga neesunga ali ndi awo nga nkubira essimu nga mbuzi oli ludda wanga mugajangu wano ku Zebra biseera ebyo nali mbadde nnywamu emabegako omukyami awo mu bbala awo wali opposite ne Zebra omwenge nga ngamba nze sinywa mwenge nga mugamba nywako Kasiminofu oba Kasiminofu ako nkamanyi kakwanguyiza embeera era mwabanywa omwenge nze ntubuuliza ozi oli Muhammad tokyanywa sikyanywa
ng'akawala omuwala agaana omulala ayizulu ekasika ntaddemu tugenda ewaka twebaka bulungi nnyo emirimu gyaffe nga tugikola bulungi nnyo enkeera nga nsiibula ng'agenda nange nzira ku byange tutwala akaseera lumu ambuuza walidde sinaba kulya naye tugende ngule wali chips Siminofu ye yamunywa Siminofu yamugaana tugenda awo kukyambuka ekiryagonja awo waliwo abakyala abagira enkoko awo tugula chips n'enkoko ngamba ye agenda kulya nkoko agenda kulya chips gamba okay kale ngula enkoko ne chips nga tugenda ewaka tulya ebintu byaffe bulungi nnyo twebaka egyo emirundi emeka nyingidde emirundi 3 omuwala agenda naye nga nze buli lwenkuba essimu ye nga mwetaaga tebeerako endaga teri ku network naye ate bwe ngikuba yaddamu n'ankubira kati ekinjijja enviiri ku mutwe olunaku olwandibadde olwokuna kati nja duyita olwokuna naye twalinga tuyisaawo ennaku nga 3-4 bwezityo naye omulundi ogwandibadde olwokuna ansanga nva kukola mubutuufu ng'enjala ennuma salidde kyamisana naye nga mpulira saagala kulya chips njagala kulya bintu bya supu amugamba omanyi nti njagala kulya kintu kiri mu supu naye tugende wali eri ngule ekigere waliwo okulwa omukiro ludda ku mukiti awo waliwo abakyala afumba ebigere awo kikyawo tugenda awo ngula ekigere kati omuwala ayagala okunywa caayi amata waliwo restaurant eri awo bagiyita nebeera alina kakazina lukalanga nga tugendawo tugamba tubasaba caayi nga kale kabamukoleki abamubukumye asigala awo ng'akola ki ng'alenze caayi anja mpuuta ekigere kyange mala okkirya bulungi nzirayo wali eri omukyala taliwo nomulesa oba atambuddemu nga nninda ndikuba tuli mu ssaawa 6 ndi awo simanyi kiki kiddako nkuba essimu tikola ki teyitamu sobola mukubira ssimu tukwatagane nga ngamba nze kankole ki kaŋŋende ewaka ajja kumukubira essimu oba ajja kujja waka akole kyakokona nga ŋŋenda ewaka nze ewange ne bwe mba mwendya emisana teekako kufulu n'oba mu nju ne bwe tujja nga tuli babiri oza okunkyalira ne tuyingira ndekako kufulu ne tubeera munda ng'ebweru kuliko kufulu najja ne nnyingira bulungi nnyo ne nteekako kufulu ey'ewabweru ne nnyingira munda ne nteekako kufulu ey'omunda nebaka mu ntebe aje nzira engulu ssaawa nga 9 ez'ekiro omukyala ali mu buliri ng'ate wasibyewo nga nasibyewo ng'omukyala ali mu buliri nze ndi mu ntebe oli mu ntebe okola ki nebase nga mulinda nali saagagenda mu buliri ajja kukonkona nga towulira nga siwulira naye nga kambeere wano mu ntebe ku mulyango wakonkonera muggulire ngenda okuzuuka omukyala ali mu buliri olwo ng'ani amuggulidde ate mmanyi we yayita sasooka nnyo okwekanga mugaba bebe oyisewo okuyingira kyanzize nenzigulawo nenkola ki enyingira kubanga ebisumuzo ate obijjiwa nsise luggi ngamba ekigere kyada kikuba kiki oba wali onyoddemu vuka mukoose ebiragalalagala mukama yali antaasa sirina kiragalalagala kyenkozesa mbadde nkozesa mwenge nagwo era nga naye kwolwo nali nva kukola nawuuta kigere na Juni nenzira ewaka tewaggalawo wali okwoye mukola kati ekyo saakitwala nnyo nga tekyantiisa nnyo naye muli eri najjanva ng'omuntu weefumintiriza omuntu yayiseewo okuyingira kati nga emitima giŋŋamba
yazze n'ayingira nga nze nkyali eri ebisumuzo yabinjigyeko atya nenkyewuunyawuunyawo kati kwolwo njagala ŋŋenda okukeera ŋŋenda enkole engoye zange nzigolola ŋŋenda ku mulimu kati nga ndowooza engoye ze ŋŋenda okwambala ŋŋenda naba nkomewo ngolole nzambale nga zibuga naye wali yebase enda okuva mu kunaaba engatto ze ŋŋenda okwambala empale gye ŋŋenda okwambala n'essaati nga byategese nentya nga byategese ati nentya neŋŋamba ebintu byenfumiitiriza mu mutima gwange bye ŋŋenda okwambala abitegedde atya gwe sigambye nga bono obeera olowooza noga naye lero ngenda kwambala engatto yange eya bulawuni mala nteekeko essaati ey'obukuubo nyambale ejjiini yange eri eya bulaaka nojja nga bye bakutegekedde awo n'ova mu kiyigo n'osanga ng'omukazi abitegese awo naye katonda bimugamba kwabula kirowoozo kikubadde mu mutwe era obudde onaaba kirowoozo kikulimu n'omanya nti nfunye omukazi ayina olumanyo ngamba kati nembigatta yayingira mu nju azitegedde engoye yazitegedde atya kati netandika okugamba namanyi nina mukwano gwange ye bwe yeebaka kyonna kye yakoze emisana akyogera ngamba nengayo mukwano gwange oyo sijja mumwogera kubanga amanyikiddwa wonna nga mukwano gwange oyo bwe neebaka njogera buli kimu kye ŋŋenda okukola oba sakifaako nnyo tutambudde akabanga nga bw'omanye eri laavu si ebaddewo waliwo laavu yakugattirira awo kati olwo nga mwebaka mwegatta twegatta bulungi kati lumu ndoota ng'omukyala oyo azze yeebase ku buli naye nga musota bakuyita kuwamuka nenva mu kirooto nentuula wansi nempulya nga naakazuuka bwe nti essimu neevuga ng'ani akuba ye yenyini nga yakuba nemukwata bebi kikinga ossa nnyo onze nfunye ekirooto ku ekirooto kye ngamba nkimugambe olwedde mubuusabuusa kimugambe ngenda olya tekimalyangu bebi ndoose ekirooto kibi ndoose neebase n'omusota ku buliri nambuuza omusota ogutya nnyo nze mu bulamu bwange nkyomusota nagamba sole bambi naye ddawo weebake tegulina buzibu bwatyo nga ddawo weebake tegulina buzibu nze nzirewo neebake tegulina buzibu yagutegedde ajadde omusota tegulina buzibu era ku makya ngenda ku mulimu kyali wange omutajiradi eri awo nga ku sentinal awo amuyimiza ku mboozi eyo tuba tukyabinyumyako esimu neevuga ng'akuba nga mbuuza oli ludda wako nze ndi wano nga ku sentinal era ngamba nendaako awo leero njagala kukuwaamu omukyala nga yagala okuwoweramu leero njagala kukuwaamu konze nti olabika ofunyeemu ki olinaani nga mubuulira ali nejjiradi waliwo gayo omutasaku amugamba bendi nabo ng'omukyala ajja yatusangawo awo ng'atugulira bbiya nga tunywa bbiya nga bw'omanyi saku yasooka ye n'asimbula pikipiki n'atulekawo jadi nanga nkubuulire ganda wange kaŋŋende ewaka nga tuli musawando zanga 8 ogw'ekiro kaŋŋende ewaka namba omukyala omanyi kituufu tukooye dde ewaka tukwane be tubadde nabo olwo ebiseera ebyo nga yatandika okunywa ku siminoofu ye anywa nayiro siminoofu naye kyenyinza ogasaamulabako ng'alya ku kintu kye bayita emmere wabula enkoko naye mbwe emmere munomula ettooke liiyo enkoko tudde ewaka ngamba omanyi nti ekya ŋŋenda kukeera obudde bukoze ki
Bugenzi kanfune pikipiki ngende ewaka nzikale amazaali kuba omukiti ng'afuna pikipiki ng'agenda nga nzira ewaka aje nali nakatuuka bwe nti ewaka nzigulawo nnyingira n'omukazi atudde bw'ati ku kitanda ntunuulidde nga tonnaggulawo gwe okuyingira bw'oti okuteekamu ekisumuluzo oggulewo oluggi oyingire ng'omukazi atudde bw'ati antunuulidde nayinza okudduka emisinde okudda dewa gwolesa agenda ku pikipiki nze nyina ekisumuluzo gw'olina ekisumuluzo nsindika olugiberi atudde wali atudde ku buliri bw'ati era nga nnyingira sajja munnange nze natuuka nga oba ŋŋambe kale omutima gwange nga gwebuusabuusa nayingira bulungi nnyo ne mubuuza oyiseewa naŋŋamba obadde oggulawo nze nenyingira oba wali otamidde nange kyekibuuzo kyobola n'omwenge sobola n'omwenge nagwesomera ddala wali otamidde nga goloza wamuwa piki kumbe wakomawo naye nga alinya pikipiki neŋŋenda nendowooza nti yalinya n'oggulawo ate n'ogenda n'ofukako wali naye tumanya abavubuka n'abavubuka abali basingo atera okuggulawo n'asooka n'afuka ate ebweru nakomusolo kuno sijja guyingiza mu nnyumba kati osanga wagenda ofuka oli ye naayingira nga nafukawa wabweru olwava eri direct nayingira buyingizi muki natuuka ku mulyango nzigulawo nnyingira naye yaŋŋamba mbadde nzigulawo ye naayingira yampita mu nkwawa yampitawo omuntu ngaokooye sinadde omwengo olaba muhammadi waguvuddeko omala gwakosa ebikyamu bingi munaaye nga ngumiikiriza nga neebaka era mwebaka mwena twebaka ffenna naye olwo tewaaliwo kintu kyonna nti oba kyakwekwatako oba kyaki nkeera ku makya nga agenda ewaabwe nange nakola ki nzira ku mulimu gwange kati naye mba ndi awo ku ssaawa zaali nga 8 awo abega studio waliwo ejjinja nga nandetuulako nga ngezaako ku ssimu nga teriiko nga nziramu ngikubako nga teriiko nga nkubira gwoba omukuba tebaako nobulawo nga kkubira kati ne bwenjikuwa enamba n'ogikubako tebeerako kati lindako essaawa yakati okyagina enamba ndina musimu ndina mu simu yange nga nkubira ntidde ku jjinja namugamba mbadde nina ebibuuzo byange njagala okubuuza nga mbuuza biki namubuuza ekituufu oli kiki nga yambuuza gwe wali okwana wakwana ki nga nakwana muwala oyo ate kati olabye ndi musajja nange mumbeera nzikikuuza ndi muwala awe tonnamusuubiza muwasa omaye mwanguwa ebyo byonna byonna twabyogerako twabyesuubiza twabikola ki amubuuza ekyamazima nina ebintu byonkolera nze byesirabangako nga nze omuntu twayawukana naawe ng'ogenda nenkusanga mundu no nga wampiseeko muki mu nkwawa ngaŋŋamba kati kiki kyolowooleza amugamba kyenze waliwo lwembeerawo neŋŋamba basi toli muntu nambuuza gwe bwonkwatako laba nga ndi muntu konze ye nga yali brief nnyo aŋŋamba ne Michael oba nje nkutwaleko ewaffe nze wamu tujja kgenda ate nyinza okuwasa otegeere ku bakadde olabe ku majjajjaabe olabe ku maama taata
gye bali batudde entende nga ŋŋamba ŋŋenda kutwalako ewaffe leero. Amugamba ku buko tebagendayo bwe batyo. Mumala tuula ne mukyogerako ne mutegeka ebintu byemukola ki byemutwala. Aŋŋamba gwe kyoba omanya leero ŋŋenda kukutwalako ewaffe. Ng'olinda mmotoka? Mulinda teyalabikako. Nga mukubira essimu teriiko, teyaddamu kunvubira. Aŋŋenda ewaka anneebaka. Kati ndoota tuli ku lusozi naye nga ntudde ku jjinja ndi bwereere naye nga nkankana. Mutuufu nava mu kirooto ng'era nkankana. Nava mu kirooto ng'era nkankana. Nga bano bempulira mulimu abagamba nti nabadde endoota nga bannimisa togenda ovaayo ng'ebigere bijjudde ettaka. Nava mu kirooto ng'era nkankana. Nakasooka nti manze nampulira empewo ne ngamba obanze ate ebisse obanze ki? Nga nkubira. Nga mbuuza Mike ewaffe osobola okukyalayo? Kunza nti waŋŋambye ojja kujja ontwale nti owazina nga gy'obadde. Konze gye mbadde ku jjinja nga ntudde empewo enfuuwa nti ye eyo gye njagala nkutwale nkulage bazadde bange ne baganda bange. Oza okwesunga ku wayina. Namugamba ekigambo asobola kgenda mu misambwa. Naŋŋamba ogambye eki? Sobola kgenda mu misambwa. Oli musambwa. Naŋŋamba kati osazeewo ki? Konze ekituufu ekintu kireke. Ekyokgenda? Ekyokwagala twete sikusobola. Naŋŋamba ekyo kyo tekigenda kusoboka kuba gwe wakikola. Lwakola nange endagaano. Wabaawo n'endagaano awo? Buli kigambo kyoyogera n'omukyalo oli omusuubiza ŋŋenda kukutwala ewe wati eyo ndagaano. Ŋŋenda kukulaga ku maama wange eyo ndagaano. Oba olimba oba oyogera kituufu eba ki? Eba ndagaano. Bano abavubuka abalimbalimba abakazi ngenda kukuwasa kuzimbira ebbangalo. Ajje emabegako awo sitole eyo nayo nagiyogerako balowooza nti nnimba. Naye akaseera ako lwakuba nti abantu abamu batemumanyi. Akakiseera ke nneekyangiramu omukyalo oyo. Natuuka okunyigirizibwa kwotosobola na kusuubirako. Wafuna okunyigirizibwa? Kwotosobola na kusuubirako. Sente zaagaana, looni kamera zonna ne bazitwala, wensula ne bagoba. Najja n'ambuuza Michael, osazeewo ki? Ng'omulabaka oba ku ssimu? Nze naye twogera. Ne kati? Kati twogera. Ajje singa endagaano nagingana era singa tondaabo oti. Ndowooza oyinza okugendayo ku MTV ojja kulaba ku vidiyo. Nasuubira nti nsobola okuvaayo ne nkyogera mu bantu nnyambibwe. Naye muganda wange najjusa n'okwejjuna nga ku lwaki nabyogera naye kati twakwatagana. Byali aŋŋamba nabikola. Era tetweyinaako buzibu omubuuza kati omuntu bw'ambuuza ku mboozi yo. Nagamba ndi mukyala wo osobola okunnyumya. Kati ajja n'asulako ewaka? Aludde naye nga ye waayagalira waatuukira. Nze simusaba. Nze simusaba naye ne bwe mba nga nakibaddeko mu kirowoozo. Era njagala kwegattako n'omukazi. Ng'ekirowoozo kindi mu mutwe. Ajja. Ng'oli awo? Aje gwe kuno omanyeeko mukazi wange.
tekuliiko yadde omuwala n'ogwo bwe nsobola kukwana ne bwe mulowoozaako bulowooza waakiri bandaga ebibi byalina kize gwesi ozo okwana omwana waga nti oyo mulwadde oyo muleke n'omuwala gwe nakwanaka ekkungu eyo aje nalinga ali ka screen manye screen ngolaba omupiira nendaba omuwala yenna nga bwali ebyakambireko sijja muswaza mukazi wattu asanga naye tuyinza okuba wano nga waliwo omuntu atamumanye ng'ate mwasizza ne aje omuwala oli ne ssengaawe ebikolwa bye baakola oyo gwe nali nkwanye ekkungu kuba namubuuza mwakwesa omuntu bw'ati ne bw'ati omumanyi timumanyi ali luddawo yafa nambuuza lwaki omumbuuzizza ne mugabo yafiira waliwo oluzzi nambuuza ani yabikugambye oliko empewo nga byonna nga bwe byali byonna mubiraba byonna nga bwe byali bwe yabindaga naŋŋamba wabula oba oyagala okukakasa nti tolina kyosobola kuddamu kukola ngezanga nenkugaana omuwala n'omulemerako ojja muziika gwe kennyini nga n'abantu be tebakuyambyeko kati mu kaseera kano olinamuko ku ssente sente ennaku zino zirabika siri bubi bw'oba ontunuulidde olaba nti ndi bubi siri omanyi omuntu atalinaamu ku ssente eyo nemba munyumya abeera ati alowooza wenviira wano nzirawa ngenda kulya ki bwe kiri nze nadde twali tutandika nakunyumirizaako muganda wange Ken entandika embeera gyalimu kati kawulidde nti ssente weeziri ayinza obutakaawo Keni toli amabanja ng'osiguliddeko muganda bayijagala abawabi balubaluse wa TV so tugenda kuba tuzibawa mu sseri ojja tusonyiwa tujja kufunangayo akadde nga tujjanga otuwaako kyembuuza omuntu ono kati wakkiriziganya naye kati togenda kuwasa obulamu bwo bwonna ate nga nnina olina olwedde ate yesi mukazi kati gwoyi ate yesi mukazi kati obeera naye era jja kati ane ayoza engoye kufumba biki golaba ndi mukyafu golaba ndi mukyafu sinyirira sinaaba oba embeera gye wayitamu eri buli woogijjukira ogakangube ne kyennyina sigumaako ajje buli muntu yenna ayagala kuba bulungi mu bulamu buli muntu yenna yeetaaga kuba bulungi abalebale baSAWA TV tuline Muhammad Katende eyali Katende Michael essaaga tiyasiramuse ensonga zonna lwakuba nti eswala ettaano talinakwatako wadde ebbiri nakutteko subuhi nenkwatako isa nenkwatako magalibi zezo satu zenakakwatako naye ebbiri era ezibulayo sinyingi temanyi leero esawe 10 bagiyita baki esawe 10 bagiyita isa yaisa abasiraamu mujja kuba mugituaawo Katende tobeerawo nowegomba okubaako n'omukyala nga so najja obuzi mu birooto najja obuzi oba nakugwatajja mu birooto ajja nga ye omuntu ajjanga omuntu lwakuba nti ye ate akubamu kasama olyawo nayegere nga waggale nti
siyo muntu goyinza okugamba nti leero tojja kuvaawo wano. Siyo muntu gotojja gamba nti leero tolina gy'olaga kuba ne bw'ofuluma ofulumi kimumala okugenda ku kobino nadda n'akola n'omusanga ng'atudde. Naye atudde dda. Naye nga weebuuza bintu bino bishoopinze budde ki bino. Bw'ogaye sijja kuvaawo tovaawo. Naye nze nabimanya. Kati engeri gy'oli musiramu tosobola kugattako kati. Okuggyako nga nzikiriza. Oba olina sooka mumusaba? Mba nnamusaba. Naye abantu abali ebintu bino balabagedde nga obuuli baba biwakanya. Era kati abamujja kulanga bakati omusajja yali ayagala nnyo ku njaga. Nange era edda nawuliranga enjiri ya Yesu ne mpulira naye nga mmanyi nti byakulimba. Lwakuba ekintu ekiba gwe siggo kirimu. Kiseesenga zibeera mboozi. Kati era waliwo bano tuginyumya olaba nga mboozi. Naye nga kyakutuuseeko. Ndabya ddala. Mpayo olunaku tumukyazeeko ewo. Tumukyazeewo? Luwo tulyemuko ku ky'emisana. Siriko omuntu ajja nga tutegedde. Nedda ssebo. But omukulu yewe yasomera tewali sharing. Abaana benda okuzuka abayigiriza yo. Oba embeera yetutuusizaawo. Muleke tujja kuwulira mu nsasula. Tujja wuliriza mu nsasula. Ojja okulabira obuzibu awo. Ani Katende Muhammad. Sejuni yakasiramuka buli wembeera olezijukira tuwakasiramuka. Ndabya danga niyo kuliko. Nkugambye mpulira emirembe nze tolabangako. Tukola ng'ebya Kamilio, yani Kamilio yasiramuka waddirwa. Nze bampita Katende. Ate badde bampita Michael. Kati nze Muhammad. Kati ate ye Kamilio. Ng'omanya nti Kamilio. Leero ojja kukasanga Kamilio ekyo kasange nga kenda. Olwo osanga kanaana nga kazzeeko kaweze Kamilio. Omukyala ono yani amanya ge? Omukyala erinnya lye ziriyomuyita ye Eva kati gye yaŋŋambira. Yamuyita Eva. Talina ddala. Awo tutambula eddala ndyaki ye. Temulinayo mwana? Yagala muyita. Temulinayo mwana? Tetunaba kuzaalayo mwana. Naye nga musuubira ozzaala? Banabakkiriza tujja kuzaala se. Kati okukyala mwagenda okwanjula ebyo? Tetunaba kwanjula. Tukyatereeza. Mu Luganda bagiyita mitendera. Bagiyita mitendera. Tukole endagaano yaffe. Okkiriza ekyo kyokkiriza. Ekintu kino wakikola mu kwagala oba wakikola kuba nti oli wali oyavuwadde? Mu kusooka namukwana njagala. Twatambula n'enkizuula kikyali neŋŋamba sisobola kitwala mu maaso. Oyavuwala? Njavuwala. Kanoga obwavu buno sijja busobola. Aje. Ng'olambuza omuntu ettaka. Amazima ga Katonda buggulu waakiri wavaayo akaana akamugamba nti ettaka si ttuufu. Ng'ali wiringi okukuwa ssente. Nga sikubayo yadde ekifaananyi n'enki. Kati omyansabiri. Nga ne bw'oba okikubye waakiri nga okubye ka express waakiri pulinti efa. Kati ero gye wagenze mu busiraamu tebasobola kukuyambako? Okunyambako ki? Okusabira, okusaalira, kusomera ku dduwa. Kwajjukira ebintu ebyo babikkiririzaamu. Ebintu by'empewo ebyo. Eyo mpewo. Yeekufuuwa okwambala jaketi. Yeekufuuya okwambala jaketi. Neta. Tontegedde. Ate engeri gy'onyimirizaamu ng'ondaga nti najja omuntu n'ayingira mu nnyumba nga okiwaggala. Bagenda kunnyambako okunsomesa eddiini, okutegeera Mukama Katonda wange na biki bye nnina okukola mu ddiini. Si kunnyamba ku mukyala wange. Gali maka gange. Bwe ndibagamba nti omukyala annemeredde, walijja abannyamba. Kati tannemeredde musobola. Kati bagenda kunnyamba ku ki? Oba nze mbadde ndeese olugezigezi. Ezo z'ensonga zeezo. Okay, tuli ku Lwalusewa TV, tugenda kuba tubaddiza Katende Michael. Eno epati tugenda tusoose okuba nga ate tubawaako olunaku olwaleero.
tujja kuba tumuddamu tumuleeta kijja kusinziira mu engeri gye mujja okulabamu embeera eno nga bweri. Omukulu agamba omukyala ajja kumufiirako ne waba yasiramuse tajja kuvaawo omukyala ye amwagala isaka nezo wentulatwamu nga nze nabanga Katembe wange ali mu mbeera eno lwansimbi butamuggwako babeera ekintu kyobeera nakyo kakiringa etwala abantu bano nosanga omuntu nti ali mu NRM naye nga bamugamba nti woogirira booti ffe ensi byaffe nga tugikima aje kikuyamba kyo butawagira NRM nga tolinamu yadde 10 kiba kikuyamba ki nga ate bwogenda mu NRM bakuwaayo ebitaala okola bwotyo ekibuuzo kati kirekera abalabi bajja kuba bakituzaamu naye ngenda kukusaba mpisewo akalowoozo okusaba kwange eri bannayuganda ennaku z'omwezi 15 Robert Kyagulanyi Ssentamu bamumpisa akalulu banetoseka ndi mukusaba kalulu ka Robert Kyagulanyi Ssentamu ndi mukusaba kalulu tekyetaagibwamu kuseka bannayuganda wonna gy'oli alaba Lubaluseewa TV nkwegayiridde ennaku z'omwezi 15 January tugenda kulonda president. Mbadde mbasaba tuwe mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu atukulembere mu Uganda eno osanga ebintu binaakyukako nga bwe biri. Tumuwe omukisa ogutukulemberamukko tulabe ebintu ebinaakyuka osanga Uganda yaffe tujja fugibwa president nga alinga kabaka, tujja fugibwa president nga president w'abantu era asobola okuvaako ne kuddako president omulala. Free Katende Muhammad tujja kusuka wano tubalere Katende Muhammad nze Ajen Samuel okuba nga temutambuza ensonga muzira okutambula tubadde ne VJ Memo ba director Memo wali mu production akuume atakumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wangaali. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.